nakamala ne Fille omwaka mulamba nga ffe tumulabirira yakamala ku federation omwaka ku mulamba ng'alya anywa yeebaka n'olwaleero wenjogerera era ayina waali mu ddwaliro bwe yakamala emyezi ng'ebiri okubanga twagala mwanyinaffe adde eggulu. So ebimu ku bintu ebinjagaza omuyimbi Eddy Kenzo we buteerya ntama ekintu nga bwe kizze wakikuddamu y'omu ku bayimbi gwe mmanyi atasobola kwekerera kintu oba interview n'omugamba amuni akankubuuze ku kino n'akugamba ebyo tubireke ebyo biri personal ebyo sibigendamu nedda. Eddy Kenzo ng'ekibuuzo wokimubuuziza wagenda okubeera ng'akikuddamu. Actually enkola ye ya Alien Skin lwakuba Alien Skin akuddamu mu ngeri ye ne Eddy Kenzo naye akuddamu mu ngeri ye. Olunaku olw'eggulo twasiibye n'akatambi ak'omukulu MC Katsinga agezaako okubeera nga ayogera ku nsonga y'omukulu Eddy Kenzo n'ebyo bye yamukoze ekyamuleetedde okunyiiga n'akola akatambi ng'ayogera ebyama n'obulumi bw'ayiseemu mu music industry okubeera nga eriko weetuuse. Mu mazima ga Katonda music industry ye Uganda ndowooza ne ba MC Katsi bakontributinzeeko ettaffaali okulaba munera eyimirira strongly oba eyimirira to the extent okubeera nga etuuse awo weetuuse. So MC Katsi gwatalabye katambya kungenda kakuzannya okuba gye katandikire paka gye kakomekeredde ng'agezaako okulojja obulumi bw'ayiseemu mu ndongo n'empi ze babakubye okuvumibwa okusula wabweru ssente ze batadde mu music industry to the extent mbu tewaliwo na kimu kibafunyeemu. Oba oyinza ogamba abayimbi babawa ssente n'anogolayo abayimbi batono nnyo be yali afunye ku ssente ze. Obuzibu buvaawa? Obuzibu buva ku collaboration mbu MC Katsi yabadde agezaako okubeera nga akwasaganya omukulu Eddy Kenzo. Eddy Kenzo n'amugamba manyi kyali muko bize lwaki tokubirako Martin Beta n'oyogera ne Martin Beta ekyo kyanyiziza omukulu MC Katsi. Ongamba otya gwe Eddy Kenzo okwogera ne Martin Beta ng'ate gwe Eddy Kenzo nkuyiriddewo omubiri mu mbeera yonna. Eddy Kenzo avuddeyo okubeera nga abisambajja byonna ate naye n'atuwa ebyama ebikwasaganya ku Fille nga bw'ali omulwadde nera nga federation yeri mu kubeera nga eketalinga kosi zonna ez'obulwadde bwa Fille. Kati awo tulinze version endala ya MC Katsi atuwe version endala kubanga ye Eddy Kenzo yatutegeezezza munera MC Katsi byaliko Fille abadde ne Eddy Kenzo okumalira ddala omwaka mulamba. So Fille byali mu kubeera nga ayitamu for the past 1 year Eddy Kenzo abimanyi bulungi. So MC Katsi teyefuula mbu ate kati abimanyi nnyo compared ku Eddy Kenzo n'okubeera nga bamugambye akwasaganye Martin Beta ye procedure gyalina okubeera nga ayitamu ate webeera nga kolabo ye yamwogeza ebyo byonna ekyo kintu kitono nnyo kubanga already Fille ali mu federation already Fille ali under Eddy Kenzo. So kubeera nga amuwa collaboration tekyetaagisa na MC Katsi sooka kubeera nga ayogera bingi oba kuteekayo kabega nedda nga bwe kyali kuki ebya Alien Skin ne collaboration ya Fille byo tujibireke kubanga gye byakomekerera bye fenna twalabayo. Naye kankwe version zonna we version ya Eddy Kenzo ku ne version ya MC Katsi. Actually kansokere wa Eddy Kenzo then oluvannyuma ku version ya MC Katsi gyayogedde olunaku olw'eggulu naye nga sinabeera nga mbikutirako kankusaba mbe subscribe nga nuko SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Rajiv yankubako oluyi nga Jeff Chiwaleese oluyimba mu swe n'agamba club yange si ya local music. Mbuuze DJ Roger Spear yatugobako ku byuma n'atusikayo practically. Spear was aggressive, very good guy but yali aggressive mu luuju. Kamiri yayingira nga ina heat wa valuvalu around that age, around that time ntugizanya Spear n'ajjayo n'atuba empi n'atugjayo. Naliko mu Centenary Park what was that balika lafters yaga music ina abana gye banyweranga enjaga ne sisha nga twagala ku tapping into abaana abapya bali the international kids. Muso bana abayimbi bemulaba wano international abantu b'oluzungu bali tebasobola bayingiramu. The naturally nali koze WBS nkoze NTV nali zembadde urban boy man. Sikwewana mbadde mutabani wa mugaga takyagala akireke. My father was rich. Genda obuze Sudiru obuze Karimu obuze nanyina Africana yemboozi gye bali banyuma. My father was all access yabagama ne mulowooza alimba
Tatange yasooka okuleeta ku convertible wano so saali mwana wa mwavu najja mu ndongo wanjagala ssente. Just binalaba ewaka ku TV naye nja bireeta wano. Aba mmanyi ku bars nze nasooka kwambala Timberlands wano nazigabanga ne ku stage nga manyi mami ajja kumpeereza endala. Kino manyi omuze obulamu bwangu balina okuba obulungi. Nabuteka mu ndongo eno. Kale kyali kinyumira. I don't really regret. Kino manyi omwe emyaka gino gyonna sente zize. After all these years, kwa buli mwabadde kwasoye. Nze nkoze video z'abayimbi eziwera 7 on my money. Gino buzeyo mimbi ena gwe nalindiri nze nayo balina receipt ya video nga alina receipt mbi yasasula. Bugenda ku archive ya Fille alina video 5 mu 5. Bw'aba yali akute ssente n'akola ng'oggyeko bino ebyakola mu Big Trill, Striker yagisasula, Tonix yagisasula, Brian Wesley yagisasula, omulala awo yasasula video ye. Awo banati Nathan bwana collabo zonna z'olabaawo, that was my money. Baruzi bonna okutandika video ezasooka 5, that's my money. Shamike video nga 6, my money. Hayes video nga 5, that's my money. For you Kenzo to tell me to call better. Nze najja ku federation mami anjagala. Ngenda bakigamba Kenzo tompangako federation room. Mami ye yaŋŋamba. Ate mami nabye namukolera mwe nabye mutamanyi. Mami oyo yalina mutabani we bayita Edwin. Oba mwalabako interview ya kasuku gye nakola. Neŋŋamba oyo Flavia yalina omusajja yalina Range Rover n'amugaana. Bamita Edwin yalina soma naye ekitante. So nze mami okunjagala is nakolanga videos nga bazisindika all over Africa is a diaphragm. Era Caroline Maka yakolako nyingi nnyo. Naye nga tunyonnyola engeri gye nalina obulwadde bwa siriimu kati nga tugezaako okunyonnyola abantu eddagala ya mami eryo. Diaphragm Edwin you help me. Kati nze mami ogendayo. Federation simwe abanjagaza mami. Nalina kye namukolera edda naye nga tandabanga. Era mujjukira mami yayimirira lujjudde. Ezo video za mwazi kwata nampa room nga ye. Nimwe nagende uwe. Yali mami yanjagala. Nenze ekiri okunuma kati. Is Eddy man nze Embeera kyanja. Nimekujjanga ku federation buli Tuesday. Nina byenkola nange mbiddize. Nze abayimbi temumpadde ssente. Abayimbi abampadde ku ssente ziringa mukko. Family akampa million nga nakola launch za million 5 back to back launches. Bw'obalabala ssente. Nakamala ne Fille omwaka mulamba nga ffe tumulabirira. Yakamala ku federation omwaka ku mulamba nga alya anywa yeebaka. N'olwaleero wenjogerera era ayina waali mu ddwaliro we yakamala emyezi ng'ebiri okubanga twagala mwanyina fadde eggulu. So ebya Fille mbimanyi nnyo because naawe kiseya nga tuli naye. Simanyi. Bya ono tukula ku comedy store wanga esajja likujjudde n'okola statement abantu beebuuza statement gye wakola wajijja ku mutima gwo oba wachamuka buchamuzi okoye ebigambo by'abantu nti omukyala she's your person and you have a baby. Ekyo nakimala saagala tukiddamu. Sijja kulima namusanga mu mbeera eno beeri naye nze nga nze nasazeewo ne muyambako era ne muwa ne remix mu luyimba lwe kandabe how fight can go so that he can get something out of the end of the day. Okusinziira ku bantu beboogera naawe Eddy Kenzo engeri gy'olabamu Dr. Proper bituufu ali mu mbeera mbi because abamu bagamba oba oli awo ali mu stand. Sijja kulimba nze siri katonda kujajinga abantu naye nze kinkakatako okukola ekisoboka nga nze omuntu. Yes. So omugenda koma ku luyimba oba ogenda muyambira omuntu osobola okukolako ky'osobodde omuntu wakoma wakwata katugire tutandikira. Ya tubakutteko nnyo era ne bw'oyogera nabo kuviira ddala ku ba old kadonkamu abasookawo
ne bana abaliwo n'abalala tugezaako mpola mpola one at a time. Jam session tuddamu ku Lwokubiri nga celebrating Madam Joanita Kawali as a regent. She is really our inspiration, someone we respect so much and we treasure. So it's really going to be good celebrating Madam Joanita. Kijja kuba kya muwendo. Abaana ffenna ab'omulembe guno twesunze nnyo okubanga tubeera mu maaso ge tumulaga omukwano ng'akyali mulamu.